Akulira akakiiko ka State House Investors Protection kano eri Nakalema asinkanya abakulu b'ebitongole by'amawulire mu ggwanga n'aboogezi b'ebitongole bya gavumenti okubaka ebirozo kutya bwe basobola okufuna ekifaananyi kya Uganda eri bamusiga nsembe. Kano Nakalema bategeeza nti amawulire kintu kikulu nnyo eri eggwanga era kiyamba okutunda ekifaananyi ky'eggwanga eri bamusiga nsimbi n'osikiriza abalambuzi. Play a significant role in promoting and reassuring investors and tourists about the prospects of our country's economy, and in particular, you are key in these two areas. Asuubiza okuyamba amakolero ga bannansi okulanga okufuna obutale. As government must not only have an unwavering commitment to investors' best interests, but also robust and comprehensive investor protection mechanism. Brigadier yakuleja alaze obukulu bw'okwongera okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe. I'm not asking you to be biased in our favor, no, but be biased in the favor of Uganda. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.